akwatidde ekibiina kya FDC bendera kuwa pulezidenti w'eggwanga Patrick Oboy Amuriat bw'abadde Soroti ku kyalo Enneku alabudde akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwamu omulamuzi Simon Byabakama okukola mu ngeri ennungamu okwewala kyekubira. The tables will be turned on them if they do not desist from harassing the citizens of this country. That playground where we were stopped from going would have been full to capacity. Ono agamba nti beeraliikirivu olw'engeri kampuni ezikuba empapula ezondebwako engeri gye zikolamu emirimu gyayo yekyagamba nti zandikyupula. That Museveni and his electoral commission had taken the option of printing ballot papers in the country. And we know the thuggery that takes place in the election of NRM also is that a credible organization vetted by all political parties in this contest and representatives of independence should be chosen to print these very, very sensitive documents that are going to constitute the backbone of our electoral process. Onera alabudde bannayuganda obutakkiriza kutulugunyizibwa nga beeteekerateekera obuwanguzi bw'akalulu akajja. Gassing us and shooting us. Brace yourselves against all forms of cruelty, but also prepare to defend your victory. Ensure that using our own force as provided for under Article 3 of the Constitution, we can be able to exercise as citizens of this country the right to be governed by people that we ourselves choose. Patrick Oboy ayongedde n'alambululamu okutalagga kw'ekibiina nga n'olunaku lwa leero obongedde okutalagga ebyalo eby'enjawulo mu Soroti omuli Agola nga eno gy'alambululidde amalalo g'omugenzi Peter Omolo eyaliko ssentebe w'ekitundu kino ng'era y'omu ku abo abaatandikawo ekibiina kya FDC etteeso. After today, tomorrow we'll be in Katakwi, Amuria and Kaplebyong. And then we will proceed to finalize our work in Teso for the moment in Kalaki and Kabramaido districts. Banera bamaliriza n'okusimba omuti. Kinajjukirwa nti omukulembeze w'eggwanga yayongedde okukkakanya ku biragiro ebyateekebwawo oluvannyuma lw'ekirwadde COVID-19 okuzingako ensi okuli enkuŋŋaana z'ebyobufuzi okuva ku bantu 7 okukyuka ku bantu 2. Edith Nabagereka, Shamira Nagawa, STV Select ey'enjawulo.